Ya Kadama TV olwaleero emboozi yaffe egenda kukwata ku mwana wa Kadaama ono eyava e Uganda akunnyonnyola olugendo lwe lwali lutya, kijja kitya okubeera ng'ajja mu nnyumba, kijja kitya okubeera ng'amala omwaka mulamba nga tebamusasula. Bantu bangi nnyo abawakana ekintu kino nti omuntu obeera otya owantu ne batakusasula mwaka mulamba. Kisoboka, kisoboka omuntu asobola okulimbalimba mwezi ku mwezi, mwezi ku mwezi n'akulimba n'atakusasula. Agenda kunnyonnyola akulage kyajja kitya, ava atya e Uganda, agenda atya, omuntu eyamutwala amuvaamu atya, ne kaakati embeera gy'alimu. Embeera gy'alimu si nnungi n'okubeera ng'embeera gy'alimu kugamba yakutiisibwatiisibwa. Agenda kulaga lwaki bava e Uganda n'abeera nga ne passport number ye tagimanyi. Kijja kitya? Omuntu ayinza okugamba naye obeera otya ne passport nga tolina passport number yo? Agenda kikunnyonnyola. Nga kye nabagamba, kye nsiba mbagamba, tewali kintu ku nsi kitasoboka. Ky'olaba nga tekisoboka kisobokera ddala ku muntu omulala, akulage nti talina wonna wasobola gijja. Kuba twabagamba nti bw'oba tolina passport number nga waboosi agigaanidde, osobola okubeera nga ogifuna ku gundi ku yellow book yo, osobola okukubira office gye wava, osobola okukubira office eyo ekutwala mu nsi eyo, oba osobola okufuna ebbaluwa gye mwafuna ku Interpol, nayo nkulaga nti emitendera egyo gyonna gyonna omuntu ayinza okubeera nga talina ngeri gy'agifunamu, nga talina yellow book, talina wagifuna, ne bw'abeera nayo n'agenda kunnyonnyola nti agiina naye nnamba teriiko. Interpol nga talina wasobola kujja leeta eyo, nga ne kampani zennyini ezabaleeta ate era nabo tebaaba regisitaringa kubeera nga baasigaza passport number. Nzijja ntya okuba nga nange simanyi passport number lwa nsonga nze bwe nali omukyala eyankonekitingako eyo kampuni yantwala, mutabani we yampa n'antwala ne tugenda ku internal affairs ne tukola buli kimu, passport ne bagikola, nze ne nzirayo ewange. Bwe nzirayo ewange omutabani n'ankubira n'aŋŋamba tugenda kukima passport jangu. Bwe twakima passport bwe twagikima nze ne ngitunulako naye mu bwongo tekyalimu nti nina okuggyamu ennamba ngikwate, bye tebyalimu. Ye n'agikwata n'addayo nayo ewaabwe. Kati olunaku lwatuuka nga tulina okugenda ku kampuni ne bankubira ne baŋŋamba jangu tugende ku kampuni. Ne nninnya emmotoka ne nzija ng'omuvubuka oli yagiina, passport ne bagiwa kampuni. Passport ne bagiwa kampuni, ffe ne batutikka olunaku lwe twali tugenda. Era olwo olunaku ndowooza twagendayo ku olwo ne bankuba ebifaananyi. Olwo olunaku omusajja lwe yatwalayo passport ng'ali nange, ye yagenda agikutte era n'agiwa ne bali nga nze sinnaba nagikwatako nga mpya tukutu akagijja ku internal affairs. Ne bakola ki? Oli n'agikebera buli kimu ne tugenda ne bankubisa ebifaananyi. Bwe bankubisa ebifaananyi ne tuvaayo ne tugenda ku medical. Kati nze ebyange byayanguwa nnyo engeri gye bankebera nga buli kimu ndi mulamu. Amangu ago bagenze basabye ebya visa, ndowooza biki ebintu byabwe. Ne baŋŋamba tujja kukubira nga wayise wiikisi 2. Olwo baŋŋamba bwe batyo ne nzira ewaka. Bwe naddayo waka natuulayo olunaku lumu ne ŋŋamba ngende ndabe ku ssenga wange. Ne ŋŋenda ne mulabako kubanga ebbanga lyali ddene, ne ŋŋamba bayinza okunkubira ne ŋŋenda wansi musiibudde. Mba ndi mu ddiiro lya ssenga nnaku 2 zokka. Ne bankubira ne baŋŋamba ono Jennifer nti mugenda nkya era twayita Nairobi. Ffe ebyo byonna nga tetubimanyi nti twali tukimanyi nti Uganda tekkiriza bantu kugenda. Ekyo kitwali tukimanyi kituufu. Naye twali desperate nga twagala kola ate nga balaga waliwo ey'okuba nti tugenda. Kati ate ffe kye tutaamanya bye bya embassy, mb'omaani teri embassy. Tubitegeera kati ng'obuzibu bukoze ki? Nga buzze. Munnaaye nga tulyoka tulinnya nga tujja. Nze ne nkola n'obwesigwa abantu abo ne mbasasula kuba byonna baabinkolererako naye ng'era twalina obbasasula afterwards. Naye essaawa eno otuuka mu buzibu nga tolina na gw'okaabira. Kati nno omukulu Kadaama ekyo kye kiriwo. Ku gundi yellow book nze ngiina, naye yellow book nagikebera yonna nze saalabako passport number. Ekifo ekirina okubeerako passport number we bayindikeetinga nti passport number dashi nkalu tekuli kantu konna. Enamba nze gye nalabako nga ku waggulu wa passport number just kuliko kagambo number NO then ne digits nga 4.
kati simanyi oba eyo passport number ate ofiiki nawulira passport number oba ebeera ya digits nga mmeka nga ziwerako. Akatabo konna nakeetooloola saalaba ku passport number. Siyina ngeri yagifunamu era paka nga bali be bagimpadde. Ate ekintu ekitali kyangu nze nabawadde linki naye nga bamanyi nti tebaagala ojje era basobola okubeera awo ne basirika ne batakinyegako ne batandika kwetoolooza oba ne babagamba ssente nnyingi ne balanga tebaziinaawo ne bakulinza. Kati ezo zonna possibility weeziri. Kyokka tuli mu bantu abazibu okukamala basobola okuwa obutwa mu mpolampola nga tomanyi. Nakati nze olubuto olunnuma kati olunaku lulamba simanyi nakumanyi. Era njagala kulaba kukozesa ezo nnimu ze mwatugamba. Simanyi mbabuulire. Tetulina kye tumanyi ebyo byonna ebya kalantiini ssente mmeka. Nze mpulira Kadaama TV mpulira kalantiini kusasula kalantiini tetumanyi na ssente mmeka. Tetulina na ssente. Nkubuulira tetulina ssente. Kati nze wano emyezi 10 gye mbabanja naakanunulayo ndowooza emyezi giringa 4. Ssente endala zonna be baziina. Kati nno ssebo nze ndina musanyufu okulaba nti nfunye ennamba ya Kadaama TV. Nze kampuni eyandeeta era omusajja yatukolerako okulaba nti tujja owa kampuni paka nakati ennamba ye ngiina. Naye ffe kankubuulire mwami Kadaama ffe bwe twali tujja tebaatwanjulira kampuni eyeeno baboosi bange be bagimanyi naye ffe tetwagimanya era twajja abawala 5 abawala abo abasinga saddamu kumanya bye bakwatako wabula waaliwo omuwala omu nze gwe nalinnya naye ye yagamba yaddayo dda ne Uganda. Nze nalemerako ne mpambana ne mmalako naye omusajja ono ow'e Uganda yatuvaamu naddala nze yanvaamu. Osobola okwogera naye wano buli kimu n'okimubuulya n'embeera gy'oyitamu naye ng'akugamba kimuguma. Guma ebisawo babiggule osobole okuba ng'okomawo. Namusaba ambuulire omukyala ono abuulire gundi yaffe eyeeno kampuni eyeeno yagaana okugiŋŋamba. Yaŋŋamba kimu nze ne voice message ezize nziina. Yaŋŋamba kimu ebyo byesonyiwe abantu simanyi oba amanya nti omaanyi nzigale bwe baasiba ebintu byabwe ne baddayo mu nsi zaabwe. Yagaana okukitubuulira naye nga ffe omuntu yatupiikinga ku airport yali mukazi nga Mwarabu. Nze n'angamba mu bano omuwala omu n'amutwala naye ffe teyatubuulira oba wa kampuni oba waki oba waki ate naffe tetwakibuuza lwa nsonga ffe twali tetubimanyi n'ebyo nti ate eno wabeerayo kampuni oba biki nga ffe tumanyi bali abaatujja e Uganda be tugenda okubeera nga tukontakitinganga ne bwe tuba tufunye ekizibu. Ffe tetwabimanyi ebyo nti ate simanyi tuba tulina okuba ne kampuni 2 eyeeno n'eyeeno tebaabitugamba baatutika butisi nga batuleeta. Naye omusajja bulijjo njogera naye paka nakati yagaana okunnyamba bwe namusaba passport number na voice message nziina wano. Yaŋŋamba kimu ffe ebyo simanyi ababbi baatuyingirira ne batubba ebintu byonna ne batubba kompyuta ne batubba buli kimu kyonna tesiina kyennyina ne mubuuza passport number yange ng'agamba siina kyennyina siina document yonna gye nnyina ey'omwana. Ne mulemerako annyambe ebyo byonna ebiseera nga tebansasula. Mwami Kadaama kankubuulire bano abantu Abawarabu nze natuuka wano ne basooka ne bankozesa emyezi 7 nga bansasula buli mwezi naye ebyo ebiseera bye nasooka okukola omusajja wa wano namulaba nga yalimu akunkwagala okunkwana yali nga akola obuntuntu. Nze okumweggyako ne mugamba nti nze nkulaba nga taata wange kubanga alina abawala kumpi twenkana almost kuba nze omuwala we omukulu musingako omwaka gumu. Ne mugamba nze nkulaba nga taata wange. Mwami Kadaama okuva namugamba ekintu ekyo teyaddamu omusajja oyo okumpa ssente yakoma ku egyo myezi 7. Bwe yamala emyezi 7 ne batwala emyezi 8 nga tebansasula. Bwe baamala emyezi 8 nga tebansasula ne baŋŋamba okusasula ssente tetugenda zikuwa mulundi gumu naye olwono nga bagaa tewali ssente ewaka. Kati oyo omuwala oyo annenkana ng'afunye omulimu amaze okukola afunye omulimu n'agamba ayina kusasula ssente zo naye si mulundi gumu.
ngenda kubanga omwezi omupya oguggwako nga nkusasulako ssente enkadde. Mwami Kadaama ne bankozesa emirundi 2 nga nkolerera ya ssente enkadde nga nkola katola nti tuli mu Gwamusanvu kati ng'Ogwomusanvu oguggwako nga bampaayo 10 ku ssente enkadde naye ng'ate ez'Ogwomusanvu tebazimpadde. Ne basasula ezo ssente mu mpolampola ne bazimalayo. Baba bazimalayo bwe bati kati ate nga n'emyezi emirala emipya gino gye baalinga tebasasula nga basasulamu ssente enkadde nagyo nga giweze ne baweza emyezi emirala 10 nga tebasasula gy'emyezi 18 gye nakolera maka muno nga nkolera mabanja. Oba okitegeera ngenda okulaba ng'emyezi giweze emyezi 10 kontrakiti yange ngimazeeko tebansasula bampoleza tujja kuwa mulundi gumu. Banaye ne ngenda ku poliisi tebanyamba era bansendasenda bankomyawo wano. Sirina kampuni kale gyeri naye be bagimanyi ate naye teyamba lwa nsonga na omuwala gwe najja naye yagenda maka g'oyo omukyala eyatupiikinga nayogera naye n'ambuulira oyo omukyala y'owa kampuni naye totawaana kubanga nze yali ankozesa n'agamba nti yali amukozesa naye nga n'okumusasula tamusasula yamala agenda ku poliisi naye ebiseera ebyo ng'egyetaali korona omuwala yayambibwa poliisi n'ekkako omukazi oli okubanga amusasulira tiketi n'adda ewaabwe kati nze awo ene sitawaana. Mwami Kadaama kampuni tezituyambira ddala wadde tezituyamba. Nze omusajja wa kampuni muyina wano yaŋŋamba kimu olaba ne Kenzo gy'ali olaba ne Kenzo alina ssente zonna korona yamukwatira eri kati nze nkuyambe ki? N'agamba ffe bwe tuba tubaleese tekitegeeza mbu buli kimu ffe tulina ekibakolera mbu essaawa eno buli omu akola kimuyisaawo buli muntu mukulu weeyiye bw'atyo bwe yanziramu oyo omusajja ankubuulire. Ndi wano njogera naye buli kimu nze mwegayirira talina kyannyamba. Gye yazze mu kunsomera ddiiru mbu kati gwe bw'oba osobodde okuvaayo eyo tofaayo kuba nze namugambye nze bwe nzira e Uganda n'afuna kyansi eddamu ne ngenda ne nkola kuba wano we najja okukola yali loosi nkoze emyaka gyonna naye sirina kyenfunyeewo tebasasula. N'agamba bwe tofaayo simanyi wali abantu abaagala abantu gwe kyolina okumanya Abaarabu tebasobola kwekolera mirimu gyabwe era abantu bajja sigala nga batambula kati nze noonya simanyi abaana 10 simanyi naye bw'oba oyagala nsobola okuteeka ku lisiti naye bwe namugambye anyambe nvudde ntya wano ne mubuuza ne ku linki nga sinnagifuna yaŋŋambye kimu ebintu ebyo sibimanyi bulungi saagaana byeteekamu. Nkubuulire Mwami Kadaama tetulina buyambi bwonna kampuni zaatusuula busuuzi eno tulinga simanyi nakumanya siyinza nabyogera ne bimalayo era ndinga bwendi. Pasipooti yagamba tamanyi namba yaayo na buli kimu kyonna takimanyi ate nange sigimanyi ate ng'era ne ku kya pasipooti wali kyesiggambye kati bano baatugamba nti mugenda era ne tusimbula okuva ku kampuni ffe twayita Kenya okugenda twayita Kenya naye tuba tuva ku kampuni tebaatuwa pasipooti. Omusajja n'atugamba temufaayo pasipooti zammwe ze zigenda n'obbasookayo ewa ku kisaawe gye mulaga nga baali bategeeza ku Kenyatta International Airport nga batugamba nti pasipooti tezigenda otusookayo kati ffe tetwatambula nazo kuva wano kyova tetwafuna tayimu y'amaanyi na pasipooti ezo kuzimanya. Pasipooti bazitukwasa nga tumaze okutuuka wali ku airport kati ate nga bamanyi airport ebya checking in n'ebirala byonna tulina vas tetumanyi wa gye tulaga tuli mu kutya okw'amaanyi teri mwana yalina obwo budde bwakumanya nti ate tulina okusooka ate tukoppe ennamba ate jjukira bwe tubeera e Uganda bino ebya Kadaama TV na biki byonna oba ku muntu okubeera nti obimanyi ebyo byonna information oba tobimanyi katugenda okujja eno ng'ebintu tuba tetubimanyi naye kati tolaba bwe mba nzirayo kati ng'afunye omukisa buli kimu kati mba nkimanyi naye luli twali babisi kati tulina kye tumanyi kati tukutuuka tulinnya n'okulinnya passport tuziyina tulina kyansi esobola okubikoppa ebyo byonna naye teri mwana yali akirina ekyo mbungo nti ate tusobola okugjako passport namba tetwakirina okitegeera
kati kyokuva olaba naye ng'ate wano ne mu kulinnya jjukira nkugambye twali abaana 5 naye ffe ababiri twalinnya ffekka bano bali 3 tetumanyi baalinnya batya era tetwaddamu kumanya ebibakwatako twaddamu kwesisinkana nga tutuuse Oman ku kisaawe kya Muscat bwe twaddamu okwesisinkana ne babatwala gye baabatwala naffe kwekutuleeta ne ono omukyala n'ampa bano oli omuwala ye n'aba nga yakola ki nga yamutwala naye nze omuwala bwe baali bamutwala yampa ennamba ye Uganda n'aŋŋamba bwe ndiba emyaka 2 bwe giriba gigweddeko tomanyi onkubirangako ndiba ndi kwendi era enamba ne mmala n'engikubako wano nga ndi mu buzibu omuwala n'agamba bannange emyezi 10 ng'okyali ku ki n'agamba ye baatabukira ku mwezi gumu gwokka omukazi bw'ataagumusasula omuwala n'agenda ku poliisi kwe kumuzaayo n'agamba Jennifer totawaana oyo omukazi nakwogera naye beebamu ng'omukazi yali akolanga naye nga buli lwatuuka okumusasula ssente abeera muzibu nnyo kamala n'agamba ogenda eyo ng'ogamba oyo omukazi beegatta ne bali bw'aba abakampuni beegatta ne bakama baffe ne baba ate nga bakwatagana nnyo ate jjukira ye yali Mwarabu na munnaabwe naga totawaana oba osobola genda ku poliisi yejja okukuyamba era njaga nkubulya omukulu Kadaama nze kati wano wendi ompulira olw'okuba nti nagenda ku poliisi olwasooka nga njagala ssente poliisi teyanyamba kulaba nti nfuna ssente yansendasenda kudda mu kiyumba naye nze bwe nali mu kiyumba nze kennyini nenfuna amagezi neŋŋamba okugyamu bano abantu ssente ekirungi nakola kinamalako contract yange nkiwa teri gye bayinza kundoopa mbusikola mirimu nendekera awo okukola emirimu kati ako akasente akatono ke nanunulayo bakampanga nga mbalimbalimba nga mbagamba mumpeeyo 2 kale nze ngenda kukola oba mmalanga obbimba nga mmalanga ate era n'ekyanga mbagamba nedda kale muweze 3 nga bwentyo paka nembaako entono ze nasobola okununulayo kati bwe nazinunulayo ate era nenekyagira ddala okukola okitegeera nze kennyini nemba nga nze nayeeyiza okulaba nga nzinunulayo kati ekya paasipooti omukyalo oli eyanyambako okubigoba era eyabeera naye ennaku 2 naye bwe namubuuza nga bitabuse ne mubuuza naye gwe naawe namba togiina n'aŋŋamba munange tetubiina naffe twali n'aŋŋamba atonyambye n'okunnyamba onzibudde amaaso bonna be tubadde tutwala kati tugenda kuba nga tuzibasaba ennamba zaabwe tubeere nga tukola ki nga tuzisigaza wano kwe kuŋŋamba naawe ne be yali atutteko abakubiri oba abaziina bazimuweereza for emergency naye yakitegeerera awo kati kweganze siina kuba paasipooti nali naakagifunanga mpya olunaku lwe nagifuna lwe lunaku nagenda kampani lwe lunaku lwe nalinnya saabeera nayo naye ng'obudde bwaliwo obugikopa ennamba eyo naye tetwali tetubimanyi nti omuntu ate weetaagisa okuba nayo biki ekitegeera infact ffe twali tetumanyi nakumanya nti bajja nazitugjaku naye mba ndi mu mmotoka ng'omusajja tannaba nakuntuusa maka ge n'aŋŋamba leeta paasipooti nze nalowooza ayagala girabako olulabi aginzirize lwe lwasemba ogiraba n'addamu ogiraba nga tugenze ku medical kuba neeno baddamu ne bakkebera mwami Kadaama ankubuulye tubonaabona nze baali bakantuusa wano ne bankebera bansangamu anemia bwe bansangamu anemia nange Uganda nali sikimanyi nti nyina anemia nga omanyi nti Uganda muba mulya bulungi olya buli kimu ekiri rich in iron ekiri kwegamba ebiina buli kimu oba okiri ekiri mu gundi food nutrients zonna ate ekitali wano kati bankebera bansangamu anemia ne bampa amakerenda ga nnaku 9 gy'emyezi 3 ne mmala okugamira bwe namala okugamira emyezi 3 nga giweddeko banange tebanzizaayo wadde okunkebera okumanya anemia atuuse ku ki mukulu gundi olw'endya yeeno na buli kimu kyonna anemia n'atandika okuntawaanya era paka nakati antawaanya nasooka kulaba nviiri wano maaso nga zeesaze ente nga naye n'enviiri zange nungi nga tezikutuka ne neebuuza ekizikutudde ate eno tetusiba nviiri naye nagenda okunoonyereza nga balaga anemia naye akutula enviiri ogenda n'oyimirira ku gaasikuuka okwo ng'ofumba olw'omusaayi okubeera omutono n'ofuna kamunguluze n'oyagala okugwa eri bannange mbabuulire bwabaawo engeri yonna bannange nga tusobola okuddeeka at least tuddeeka
odde ewammwe at least n'omala okwekkaananya ne kampuni kyekutwala bannange twetaaga kampuni nga zisobola otufolowinga naye zino kampuni zitwala zisuula busuuzi eyo ye kasitama ng'afunye kyafunye nga basuula eyo bannange ne bwebakaabira oddamu tebayamba kati nze ndi wano ndi stranded namalako ne bakama bange tebanta bayagalako n'okunfosinga okusanyinga contract endala nze neŋŋaana ate nebitulimu sirina ngeri gye nzijjamu passport naye nga bano nabawadde linki tebateeka nze baalaze kiryo naye nga balaga bagenda kikolako naye nga bw'omanyi omuwarabu takkaayanya ne bw'aba taakola kintu bayinza obutakaayanya n'atunula butunzi bw'okanyala abanaku nga zitambula nga talina kyakoze kati nakyo ekyo